we natuuka nengendayo ku dduuka nemusangawo nemugamba ate wano nangamba ntandise okukola nono nemugamba mutunda ki nagamba waayi nalese sementi wano ate ono namutwala ku site ze ne sente tanazireeta tujje ewaka amaka gammwe gali luddawa agalimu obuzibu gali busega mwajjayo mwaka ki twajjayo 26 njagala ombulire ova muzigo goddo okomawo waka mu nyumba eyo awo bwe nalabanga ebintu biganye neŋŋamba kibiremeseza kirabika butabeerawo waka naye atandise okunkubira obusumu olwo agamba atya nga akwana akuddamu ampita jangu tulye enkoko nange nenzija netugirya jangu nkuwemu kabiya azemu okukwana kutwala ngayo mwatandikira antwala out akuba obusimu naye kwolwo nali namala okuzimba owankubira obusimu nazimba amaka wazimba amalala kati olumu nanvuga nantuse waka nayingira mu nyumba naye mugoba nemugamba bwe ndiba nkwagala ndidda mu nyumba yange siri kwagalira bweru wa nyumba yange njagala ombulire wookomawo ewaka ne mubeera n'omukyalo oli mu nyumba awe nje singa okwagala exactly kati bwe nalaba nga yatandikirizaawe nange nentandika okwesesa ng'amanyi njagala nkole ki nzijja ono engeri gy'abaana ye ayina byabwandaze tebijja kukaawa nnyo oli mu nyumba okomawo mu nyumba nzijja oyingiza ebibyo yali awo twalina ka meeting wano we twakamaliriza nga mwana waffe awasa agenda kwasa Kigali we twakamaliriza nemugamba nzize ng'abiita byakusa agenda kulaba nga emmotoka ngivuga nyingira mu kikomera obeerawo ne mukyala munno nemusanga awo natandika nekyo kyona nze ono sinze mulese aze kutabula wana amaka mwe baana mwe mwaliwo nga ndeetondo ate mulese noono abaana ne bamugamba ono maama waffe watugamba ebyo ne tubiwuliriza tuganda tutya maama waffe okudda wano waka waffe maama badde oyagala tuleme kumuwerekerako nagenda n'abaana bange omukyala abadde akuyisa ati ebyo byonna kuva ebiro byonna omukyala mu pretendings mulungi otegeeza ki nti yeeyisaako bw'atuuka n'abeerawo bwe yalabanga ebintu bimusobodde nagamba wano tubadde tuliisa n'abayise ate oyisibwa neyo yeneebula nga ebintu mbiyingiza mu kisenge mufumbiramu mu fumbiro lyerimu okyaliyo kati gyendi tubuulire mweyisa mutyani asiimula ni afumba akacyayi k'omwami balina abakozi nga mutwalo ate nze namukadde nfumba ki gwe bakujja mugundi omwami tomufumbirayo kakenjawulo mufumba alina byayagala mufumbire naye nga yakuyitanaga nti owange mukyala mukulu yabawa amannya mukyala mukulu mukyala muto simanyina byatuyita nze ndabiraawo bw'aba yagadde mufumbire aŋŋamba kubanga nze naye okutuulaawo nga nina okunoonya ku sente kati omwami agamba atya ku mbeera eyo abakyala babiri ajagala nnyo waliwo lwe yanga matabaaye nali sifunangako mirembe emirembe kati nga nina nga mpulira kinyiga bwagendako wanambemu wanamba 2 webale nnyo nga mpulira kinyiga omukazi ali mu nyumba yange kitegeeza ali mu mirembe talowooza nakujja mukazi mu nyumba yange ki ekisinza okuleeta kutaasa amakaago nali natandika okufumba breakfast waliwo lwe nafumba nemuweereza bo balya ssaawa 5 nga kati bwogenda osanga bakamala kulya breakfast nemusavinga bwe yalya nangamba sigala ng'ompa wano breakfast ya wano ya ssaawa 6 nentandika omufumbira nentereza naye ne brother we naye yalwalirayo kati nensi oluusi ono bwemba nina byalya naye nemuwaako kati twali tulinako gye tulaga twali tugenda kunoona maama wange nagamba olawo okufumba breakfast ku makya bwekukoze obulungi ne brother wange katazukuka mangu najja alindeeka breakfast ko nemugamba naye olaba ezakamezo badde tozireeta bulungi kati tenkanya naye mbere zakamezo oyagala zaki ebintu bikusangaawo ebikyo binsangaawo olowooza nali nfumba byo byabwe ng'ofumba bibyo tebagula bintu waka bagula naye okusinziira ku mbeera omukyala bw'aba atanazukuka tebibeerawo ate nga nze kikyo ekimbeezaawo nga siridde bwe mba nninako enjagala nga caayi bafumba bola nti bagirya ssaawa 9 nze ndiira ku ssaawa kati taasa makaago oyagala ekutaasa etya taasa makaago saagala kubeera na mukazi mujja mu nyumba yange kubanga bijjo bannangira mbu bagagga njagala nviire mu maka
njagala ebintu byange binzirizibwe kubanga natuyana nnyo nabonaabona ngamanyi nga kati nja kuba ntudde waka kyonka nze akyayenjeera bw'atyo Mole tumusiime bw'atugambye katugende tulabe Juliet tokaaba ewaka naye atubulire sayidi ye katugende. Oli mukyalo omumanyi? Mumanyi. Anti atutuukiridde n'atugamba nti alina obuzibuzibu wano. Nti alina omwami yawasa omukyalo omulala kati yabadde ayagala ennyumba ye muddire nga bwe yagibonaabonera tuba nti katujje munange tukulabe egwa omukyalo bwe omukyala Juliet. Mama byali bitya? Kati kiba kyagala nze oba kyagala nanti ku sayidi yo twagala tumanye ku sayidi yo ko katono ano omwami we tumunoonya tujja mufuna we tunamusangira. Mama gwali gutya wajja wano nga omukyalo ono mwali oba nga taliimu? Teyaliimu. Omwami yagamba talina mukyala naawe nojja wano wajjawo mwaka ki? mwaka 2010 omukyala nga yagenda dda. Oluvannyuma lw'okujja wano wakimanyako nti omwami yali alina mukyala? Nakimanyako ni okujja kwange nasooka nemubuuza musajja mukulu yalina omumanyi aŋambye ABCD kwe kutandika okunnyonnyonnyola. Yes, nkoze ensobi kuba yatulese tumanye abeera wano. mwasose kubosooka mubuuze omwami n'osooka singa mukola ekyo naye kati omukazi ayinza okubalimba byonna anti bw'atulimba era tetusobola biteekako ensonga lwaki tuzze wano kubanga singa tugenze ng'atubuulidde ebibye bye twali tuddeko yagenda mu makooti yagenda n'abaana bonna buli omu abaana baabwe naye ebyo byonna kambeke tubadde bwero neyatuyingiza tabeera wane wamu yakajja n'okujja yakajja tekesasangawo era tolebasanguza mubuuziza ne mugamba tuyingire naŋŋamba yingira era singa talugambe tuyingire tetwayingira omwami yagenze twalaba wakajja enyumba eno mayi weyabeerera ebintu bye n'atunda wuyo omuzukulu mali manyi waali tali wuyo mwana kati yakugambye nti alina amakamera amwabadde lwaki enzimba gange sirina kyeyombekedde ebisafaananyi tobera ompise bwagenda abuzuma buli wosanga nga bakazi tebaliwo n'ofumbirwawo nze nina amaka gange nina okugenda nembala emyaka ne bugiba bwe mba sinafa wano nalagaana nti okutuusa okufa natoze kwogera nange bana gwamanyi gwe gwenjogera naawe kati omukazi omugole w'emyaka ameka 7 nina 10 oleka bazukulu n'ogenda kufumbirwa obaana fumbirwa wano wajja kukola kikuzaala okunzaala ofumbirwa yesika gwe wali okola ki wano wajja kukola ki omuntu ku myaka gyo newewakira bameka baali bakulabye ne batakuwa era nawe wali agambe nti naye wava wano n'ogenda n'ofumbirwa ewalani akolage egundi ganze gyenkulaga bino byonna birimu lwakabanzi era wenaviirawo tewali kivamutuuka okujjako kulya ebyange bye mwasanga nkoze mutunda ebibanja mukazi nkoze kufumba kyokka ebibanja byonna mubiri gyemaze mweka n'enkuba
ngomba myaka kati myaka Mira dari tota wabana tuya na ne mugamba cyo mukazi mugamba nagamba jamba ojanava ne tukawa ne batamukuza ogamba kuzanya tigamba kuni bali tebalina sente omuntu tosobola kumanya nti obufungo bw'endagaano bwesiti omuntu waba yakola endagaano nebonye oba olina tewenyigawo okulekawo nina problemu zange era zensobola okukwagawo ono omusajja gwolaba byeyankola waliwo tebitendeka bingi nnyo naye kyasembaye ogambe kyagala kwogera yatunda obusuku bwange nagenda sasula oyo tewalide munyonyola wano zino ndagaano yatunda ebibanja byange kino kibanja ng'asasula oyo kyokka ngamba mungo n'akajjadde singa saaliwo singa wooli wano yasasulanga nga mubirya nokubiri waliwo twalina wano yona esengekera bulungi wano yalagawo byali bibye nebiragawo nakolaki bwakola bizinesi nange wano wange batunda enju yange tenali mbeeramu nebagitunda nebatunda ekibanja kyange tenali musente zeyalitamanyi nagyezivudde nga naye akimamu nenjigiza nabe nakiguza bakyaliwo tewali kintu kyeyali alinanga kya development nze namugamba katugule kino nagamba nesina sente ng'alina okusooka kuteekawo buli kintu kyona kyeyatunda ng'alina okusooka kuteekawo alyoka akiriza okigula kyokka maze twali naye bulungi nebagizimbula nenjirumbira ng'atunze olusuku nagamba mwakoze bizinesi eno certificate gyeyali alinawo mwakoze bizinesi ne English tulinawo nemugamba leeta sente ezo tuddemu tugule ekibanja sijja kugula mmere Kampala nga nalekawo olusuku lwange nangamba sijja kuleeta sente zino property zonna zonna yazitunda ono bamanyira nakajja nga nvaawo okay nze najja nemusanga yali muto nga talina kyalina netukola kati wano mazeyo emyaka emeka mukozeewo ki mulya byange byemulya ongamba munakajja nenyumba zonna zange era singa saaliwo singa tulina nawe obeera yazaala nga obana nga woli oyalira ng'afumbibwa naye kati yaliwo ayogera bingi yagenda neiraka nampakasa emyaka emeka omusajja ekyo yagenda mu kooti gye bamubuuza bagamba omusirikale yagamba nti singa yalinze omukazi singa olaba kiriwo gwobimanye kasita mulina judgment mukireete iraka gye boogera enyumba gyonsanzeewo mukazi kyofumbirwa emyaka emeka nemeka nosanga omusajja enyumba eyo nafuna looni nga tuli awo emengo okay twatunda enyumba gyemugambye gyetwalyamu looni bwe twagitunda buli omu nakwata sozize ng'ayagala nzimurekere ajje azigatte nazo ku zino abakozi ze baali balya nemugamba gwesomba abaana nobatuuma mu nyumba kati nkwate ebyange nabyo muteekemu woliba nga toliiwo nga first born of this lady is now entering P1 after baby mid-row and top. When I get on nimageta muno okumalira emyaka yonna eyo lwaki yagenda taze kubala baba nagenda bwana nagamba omusajja agesa omukyalo mu nyumba yange yaveemu natugamba yagendako mu fida nagendako ekibuye naye bonna tebamuyamba nga yeekubira enduulu netujja tukubuuze gwe wennyini otubuulire kati mbagulire story yes story gyetwagala Katono mchara wange. Yeah. Okugambye namu wedding after I had produced. She was a very good woman.
Singati I'm a good woman. I wouldn't have wedded her. Really? She was really good. After marrying her, it was 94 when we wedded. In 95, she started becoming a terrible woman.